Executive Media. Focus, innovate, succeed. Omwana w'omuka omukadami w'abalangira n'abambejja Niko Mutooro yo mu Mutooro Comedy House Experience season ey'okubiri nga 15 Mei 2026 ku Club Obligato Mutooro Comedy House yonna yakutusanyusa ng'ekulembeddwamu Vanessa Kayiira, Sana Lunanagira, Chukambo Mutamivu, Angela Angel, Regani n'abalala bangi ne bakomedians bonna Amato Malanguzi, Madra Nechiko, Mary Hatstumbetu, Sami Neshawa ku miryango gikusasula $2,000 $5 VIP emeza yakakadde mujatuseke mujatusimba kagere mu comedy bino biwagidwa Star Times Makula Chika, Heavy Chicken, Suzo Properties, Crown Japan Katwe, Mami Gadgets, Alma Skin Clinic, QC Nansana, 5D's Phones and Accessories, Panzatronics, Gadget Junction, Power Alcoholic Kombucha ne Radio 4 Ikop bakube babifanani olikwenda bifanani birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukolere olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba Ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula olikwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster olikwenda bana dedo kubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba Ikop olikwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nteno naba akolene ya nedo debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Washuga teyamazanye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Yo, this is A-Pass and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media.
Don's it. Hey, pass. I'm on. Omwana wo ow'obuwala teyeetaaga kwesembereza. Abazadde ebiseera ebisinga twesigisa nnyo abaana baffe. Go and sit with uncle. You can be with uncle. No, you sit with uncle. Be with uncle. Bannange ba uncle abamu, ba brother abamu, ba uncle wano. Ne kulinnya mu kwogera nti uncle. Kwegamba nga bo obwongo bwabwe babukwatira mu ngalo bwe bati. So simanyi lwaki abazadde balina nnyo ekintu ekyo. Olaba bataata abamu be bateetaaga kwesigisa bawala baabwe. Naye munnange olumu babikola naye olw'okuba nti nno bamanya emisango ne gizikirira. Kati ne bw'onaaligamba nti musibe, lunaaligoba nze ebiseera ebyo nali mukazi mulungi nnyo. Genda dadi akunaaze. Bannange. Serebu ng'akola atya? Mukazi mulungi. Kati wano siri mulungi. Olaba kati obulungi tubulabanga okuli. Mukwano nze nali mbooko. Naye bw'abanga bwatyo bw'atambula era Mukama lumu ali mwanika. Nze nyinza okuba leero somoogedde naye omumala ajjamu. Naye omuyimbi oyo oba okyanzijjukira naye nakuwona. Mulaba bambi ayimba ali successful. Mama. Because I was beautiful. Kula mmanyi buli muntu ogwe bagamba nti oli beautiful. Toyina kubeera waka. Oba bye byakuleetera n'okwegeza ennyomu ennyo okukwata. Ba beautiful nga babeerawo. Balina okuba nga beetongodde. Nga nze manyi buli mukazi ali beautiful. Yeetongola. Olina weetongodde. Ku myaka emeka? 17 nali neetongodde. Mba afane ne mugamba ekigambo eki, I'm beautiful. Ngamba what do you mean? Nze buli musajja ndaba ngamba you're beautiful. So I think neetaaga okubeera nzekka. Nga beauty alazeewa. Afane n'agamba mama wange. Ono omwana mumuleke ensi bw'eneemukuba n'alaba ng'emukubye ajja kudda. Wallahi nagenda ensi yankuba. Nakomawo nzekka. Mwana njagala kuddayo kusoma. Ng'omaze okukunkumuka. Nga nkunkumuse nali nakamala senior 4. Nga ndabira ddala nga ngamba I love you. You're beautiful. Nga ndaba obugambo obulungi obuva mu teacher. Nga bwe ntunula ku musajja omusomesa bwenti. Nga nina ebifaananyi nze bye mmukubamu. Tata yanteeka amaanyi banga abantu bali mu ssomero lya busiraamu. Ntereeza empisa. Bantuusa ku ssomero. Nendaba nga sisobola kujja mu kiraasi. Ate abaana ab'obulenzi ku ssomero bannettanira. Like ebyaddala nali mukazi mulungi. Asomayo waleeta musaaji malala. Ekyo kye bayita obulungi bunnuma. Bulungi oba oliawo singa nasoma nnyo. Naye bwe nava ku ssomero. Obulungi bwakuluma n'obuwulira. Nava ku ssomero nga tebangobye, nga tebammanja, wabula neetolosaayo nzekka. Ne ntuuka ewaka, mama wange teyaliiwo, ne nkwatamu obugoye bwange, ne ngenda mu bufumbo. Eyakuwasa wamugjawa? Nali nsoma naye. Bannange. Kakati ate gwe naawe obulungi bwakuyisa bubi. Nali nsoma naye nga wa class yali mu senior 6. Subira buli omu ali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Bannange ogamba ki wamma? Real time with Fifi nga tuline Jibs Bridals abakola engoye ez'embaga ez'abagole ennungi neziri customized tuzikola gojawuzi n'otugamba nti njagala eno design njagala eyakula bweti njagala eyakula bweti tubeera nga tugikukolera bulungi nnyo ate nga ne Mimi's Glamour Palace wali kussa Apollo Kagwa Sharias zonna oba z'abato oba z'abakulu kasa zibeera Sharias gwe jangu buzi weeroboze ona variety okitegeera bulungi ate nga n'obukaaya buli kikwatagana n'olugoye ennyambala y'omwana omusiraamu byonna awo ku Mimi's Glamour Palace ojja kubeera ng'obifuna bulungi nnyo naye ng'ate teweerabira nti Hijab Nation on the way coming ate nga munnange ku kamera tubeera ne ECOP gwe buli alina omukolo oba gwakwanjula oba gwambaga oba baby shower oba bridal shower kasita gubeera nti mukolo wekwate ECOP egenda kubeera nga ekkolera ekintu ekiriyo olwaleero Naalongo Makula tuli naye bulungi nnyo 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 hayi Naalongo bannange ompoomedde you are smart Alhamdulillah. Webale kusiima. Ogamba otya Naalongo? Ndi bulungi maama ogamba otya? Ndi bulungi leero mbadde awo nga nsiriikiridde nina story gye ndabye ne ngamba naye abaana abawala nnaku yeebeetuluma ku mutima tukuze tulina ebizibu bingi ne tusalawo tugabanye ku bizibu bye tulina sitole ki olabye omukyala eyamizisizza omwana empiso omundaze wano n'amizisa omwana wa munne empiso 46
46 gwe n'okibala nti n'okitutte it's a daily routine buli lunaku omwana alina okumirayo ddoozi y'empiso naye nga kiki ennyo simanyi musajja nti obeera omwagala nnyo wekka wekka naye ate siraba mwana waaba ayingiriramu mbu mwana wa mujja we naye bannaye abakazi nga tuli babi nnyo mbu mwana wa mujja we naye lindako nze mulimu abantu b'endaba nga bo they are very proud agamba nze ku step mother kwe siva how comes bano ba step mother abamu kiki baba gye baakulira aba yayita mu nnaku nga mpitirivu obungi nga bamucunya naye neyeecunya neyeetamwa kiki oli agamba mu step mother kwe siva mulimu omuntu akugamba nze ku step mother kwe siva nze step mother ye yankuza sirina kye nnejjusa sirina you know ku 10 osangako 5 abayinza okwogera ekyo naye nga in most cases ba step mothers abasinga simanyi buzibu bwe tubeerako simanyi kikijjaawo but omuntu ogenda olaba nga omwana wa munno omubonyabonya kiki obusungu oddira obusungu obwa nnyina gwe walabako bagwotaalabako n'obutuuza ku mwana obusungu buli bw'otunuulira laavu ng'omwami gy'akuwa tekumala owulira ng'omwana ono yatwala laavu yo obuzibu n'abasajja bano bagenda ne batijja ne basuuka omusajja akuwasa ng'alina omwana we laavu gy'alaga omwana we ng'esukka ku gy'alaga abaana bo okitegeera kati n'ofuna obusungu ku mutima ababo be wajja nabo oba ababo bewamuzaalamu oli abasajja balina ate bonna baba baana be baba baana be naye omusajja muli munda aba insecure ng'agamba engeri ono gy'otamuzaala oyinza okuba oli awo tomuwa kimala kati n'ayagala ye amusukkulumyemu kati awo abakyala abasinga bebagattira obwongo nagakampuni naye ate ne bwe kubeera kugatta bwongo bannange empisa ezo lwaki oba toziwa bbawo yennyini atabalansinga laavu kubanga omwana ono omulaba omwana aba talina kyamanyi naye ate nzi kye neebuuza lwaki oyo omukyala okugjako nga yafa lwaki oba olekawo omwana wo owaayo ensonga ezirekesa abakazi abaana nga ki ekikulegesa omwana kati nze ng'omu nze fifi saazika mwana siwola mwana to the point nti nze abaana abange n'okuwummula tebagenda owummula ki nze oyo yenze nze n'omwana wange tuli tuti jangu tufaanagane nze ku mwana tekusiina mukwano by the nze abantu asinga bambuuza omwana banamu nga tetubamanyi temubamanyi because bange abaana nsonga lwaki muba mubamanya ekyokubamanya kisoboka nze omwana wange takyala n'okumanya tebamanya ekyokubamanya kisoboka kati ffe ewaffe tubeera n'olukuŋŋaana ebeerayo okumanyagana ng'abaana bakikungwa abaana n'abazzukulu ewa kikungwa ebeerayo okumanyagana bulinga lumu January wembatwalira ne mubamanya mukwano okimanyi nti n'owa famire yasobola okukola ekikyamu anti kwolwo nga lumu lwe mubalabako era lwe mukoma kwolwo nga lumu lw'omututte nero ow'ekika kyasobola okukola ekikyamu kisobola okikola omwana we nze ekyo nkikola lwa nsonga saagala omwana wange akeere ku makya ate awase omwana wa muganda wange nga tamumanyi naye ekikwatagana n'okugamba nti omwana agenze kuwummula owummula ki nze lwe nagenda okuwummula nze bantwalako okuwummula senga nge yali anfumbiza omusawo omuganda laba ono nalongozi senga nge yali anfumbiza omusawo omuganda nyumiza maama nnyo bade mayinza nzeka alina ebizibu mu kuwummula nedda mukwano nze kyova olaba nakula era mmanyi omwana owange tawummula omwana owange takyala mpozi nga ŋŋenze naye omwana owange bwe njawukana naawe ng'oli musajja omwana owange musiba wano ku kirenge bwe nti ŋŋenda naye ate naawe anfunye bw'oba toyagala mwana wange switi tubireke kubanga sikusanzeeko kapande nti ono gwolaba bw'atakutwala tolifumbirwa nze sita mwana mukwano era mmoto yange saazika mwana siwola mwana omwana owange tawummula n'okukyala takyala omwana owange akyala ndi naye nze newemba naye sikyaza omwana wange takyala talina gwamanyi bamanyi nze ne betuwangala nabo ewaka tebamanyi bantu era oba musajja nga wabanzaalamu n'obandekera era naawe tebakumanyi yenze okujjako nze kale kyennina nti saawula mwana ku kitaawe like nti simenyawo nkolagana eyo naye ate enkolagana y'okuba nti leeta omwana abeereko ne banne amanye banne sawa nze omusajja yanzaalamu abaana naŋŋamba nga tumaze nga abaana mbeera nabo naŋŋamba nti abaana mbadde njagala obampeeko bajje babeereko eno ko nze wa eno gye tubeera nze ne mukyala wange ne baganda be bamanyigane neŋŋamba ogambe ki
bamanye ki ebifo ebyokumanyaganiramu abaana bingi bamanye ki bamanye nti ono mama waabwe oba nti bano baganda baabwe babeerewo abaana kasita bazaalibwa babiri nze ebifo ebyokumanyaganiramu abaana bingi bannange bantu mmwe kutujjamize kwanze simanyi bw'otandika kuŋŋamba nti omwana ajjeko eno ewa step mother we amanye baganda be ebifo ebyokumanyaganiramu abaana bingi bw'oba yagadde abaana bange bamanye baganda baabwe tusisinkane we batunda ice cream oba we batunda chipusi n'enkoko batuule omwana mugambe nti Alba ono Akramu owulidde nti ye ono muganda wo omwagalanga omufangako muganda owulidde kakati Dre twala aliya wali eri babagirire ice cream nti connection era still esigala weri ne bw'aba tazze gye mubeera waliwo omwami eyangamba mbu abaana be balina okuba ab'omukwano n'abaana b'omukazi omulala gw'aba afunye ne mugamba saabange omukwano gusobola okuba kuba munaye nedda nga kyategeeza omukwano nti balina okuba nga beeraba bagenda bonna for swimming bagenda bonna for like okuzanya biki basobole obba ab'omukwano naye nga seewaka nga beemanya ki nze omwana wa mujange tasobola bba mukwano gwange ne mujange tasobola bba mukwano gwange mpozi nga bamumpadde nga mbeera naye ewaka awo nsobola omwagala that is ate nakyo njagala nkitereezeemu togenda kundetera mwana wa mujja wange nga mukulu oŋŋambe nti ngenda mwagalanga gwe ng'owange kyokka bw'omumpanga muto gwe n'omwekuriza mu ngeri yange nga mujje wansi nga wange naye bw'ondeetera omwana omukulu jjukira ono omwana omukulu gwe bakuletedde bamuleeta olwedde bamusetinze obwongo abamu ajja ayina mpalanira akawalanirako nnyina omwana asobola okuwalana n'ogamba bannaye ono omwana taata we naye amwagala awalanirako nnyina kati nze abo saagala era mba nkulagirawo attitude ti mukwano sibaagala nze nga Fifi nze sirina buzibu nakuza mwana wa mujja wange nze sirina buzibu naye si buli mwana wa mujja wange nti mmukuza waliwo emyaka gye ntuuka ne ŋŋamba egyo sigisobola naye bw'omumpanga muto mukukwatira bulungi ng'owange ne mwekuliza nze mu ngeri yange naye ondeetedde omwana mukulu asunye n'amabeere omumundetedde nti mwana wange gusudde omwana oyo asobola okunza nga n'ekigambo bujja amanyi kye kitegeeza nti omuntu aba n'ebbuba omuntu aba nga ne bw'oyingira mu kisenge ne taata we amanya kye mugenza okukola awo alabira ddala awo ayinza okukonkona ku mulyango emirundi nga 10 alabira ddala nga ebintu bya nnyina byonna wabitwala obirina omwana atola zisalamu n'ogaba nange omwana abadde ki n'asaba n'ebirimu mu nnyumba ne byatasaba bulijjo okitegeera kati nze nina we sikkanyizaamu naawe ekyabaana bano okubeera nga ba mukwano nze ekyo kyo nga Fifi sikirinaamu buzibu lwa nsonga ki ensi eno erina engeri gyefundamu nti abaana bo bwe babeera nga beemanyi nti ba Luganda tomanye munnange omwana asika munne ku mukono kati nze for example nze banzaala bw'omu mu maama wange banzaala bw'omu naye nina mukulu wange bamuyita Lilian ye muntu nti nsobola okubeera n'ekizibu ne musindikira akameseji hi my sister kino nagamba oh my sister tofaayo let me see what I can do omanyi lwaki oshegeera maama wa Lilian yali muntu mulungi eri mmwe ffe munnange ebyabwe tetwabimanya akate by the way tetwabeerako ffenna ye teyali mukazi mubi naye buli woozaala mu mukazi era abasajja kano bakatwale nga kakulu buli woozaala mu mukazi ow'empisa embi obanga mulogo n'abaana bazadde bagenda kutwala ekyo buli w'okulira mu maka nga galimu eddiini obeera n'eddiini buli w'okulira mu maka nga geerogozalogoza olina okuba nga otambuliramu eyo embeera kitegeeza ki nti baganda bo katugeze gwe olina baganda bo gwe oli muganda wange ozaalibwa maama mulala nange nzaalibwa mulala maama wo alina eddiini owange aloga kati nze tukwatagana nze naawe okimanyi bwe nkula nfuna obujja gy'oli ne ntandika maama okuŋŋamba by'okukola ng'ate nze tekyalibadde mu bwongo bwange ekyo nakyo kisoboka kubeera eriyo bamaama abakyayisa abaana baganda baabwe yes maama n'akugamba nze era abo abaana sibaagalira ddala nze era munnange naawe notandika okulaba muganda wo ng'olaba talina kyakukoze naye ng'owulira tomwagala because maama we akugamba olumu bamanyi n'okuwaayiriza olw'okuba nti ye omanyi abakazi tulina ebbuba nti abakazi ate nze abakazi basobola okububira omusajja
omusajja nga yafa emyaka 3 emabega naye nga bo bakyerinako obujja anti wozaala musajja kituufu tolina muta abaana ne bakula naye nga bannamwandu banabiri omusajja gwange ndozaala musijja muta otya mba mwagala because abatata abaana bange ate ye bwakuta talina kunta nze omusajja wonzaala mutolina oyagala kufiira ku muntu olina okunjagala paka ate ati paka abaana bebalifa awo nemanya nti twayawukana nze munnanga ate bwokeera ku makya ng'ontadde nze sikyawa nze simanyi kukyawa nkuta mu bitiibwa bw'oba ontadde nkuta mu bitiibwa lwa nsonga nti bwe sikuta tuba tujja kuttiŋŋana nze sikyawa nze bayire sikyawangako bakukyawa bukyaye banneesonyiwa oli n'agenda naye nze simanyi kukyawa kati omuntu bw'aba akwesonyiye n'agenda bugenzi kitegeeza ssaawa yonna asobola okudda bwadde era mwaniriza bwe mba sirina gwe nnina kati wemba nga sirina kye nakukola kyamaanyi ng'oluusi wafunawo akawala akakupaaza n'ogenda bw'okomawo nga wendi nga nkyalinawo sipeesi lwaki mba ng'ate akawala okakyaye lwaki mba sikwaniriza nze bwe tuba twetadde munnange tuba twetadde naye nalongoze nina kye njagala okubuuza ng'oggyeko ekyobujja abakazi nsonga ki ebaleetera okubeera nti oddira obukyayi bwonna bwe wandibadde oteeka ku musajja kubanze nsuubira obukyayi wandibadde oteeka ku musajja kubanga omusajja ono ye yayagala oli ate yayagala n'ono kati okimanyi nti abakazi bangi bali mu bufumbo naye nga bakyawadde abasajja be bali nabo ekyo kyo kibeerawo nga bw'abeera nga yakukyawa nga gwe talina kyasobola kukola naye nga tasobola kukikola omwana we ng'akimanyi bw'akwata ku mwana we abakutte ku pensa ate kati obulamu oba okutte ku bwa mwana kubanga era bwotta omwana nze nsigalawo nga ndi mulamu ngenda kumooninga omwana oyo nkungubage mmale nkole ki sebo waliyo omusajja nga omwana we bw'afa obulamu bwe buba bukendedde kati ttira ddala musajja ng'oli alaba wanaakwata omwana wo okumuwa empisa ezo n'afa awulira nga atoolokoze kati ttira ddala musajja naye omukazi munange kyewakoze si kirungi omwana bamulaze ng'empiso ziri mu byenda bwe ziti empisa 46 naye ng'omukyala alumiriza oyo alusa ne bannange alusa aleeta empiso mu mubiri gw'omuntu kubanze ndaba obukyayi bwonna by the way omuntu kye bagamba musimanya enkimerekerera ki awo nzise busa oluganda obuntu temukufa kale kiso kya mbuzi kirekerera eyasse ne kitunuulira omubaazi omuntu wandiddidde obukyayi bwonna bw'abeera ng'obukyayi obuyina ku musajja keera ku makya oba omuwa n'amazzi empisa zimirenga panado muwe naye muve ku baana ba bannammwe bannanga abantu tuyise mu bizibu bingi abantu batwegezezzaamu turepinga nga tuli bato abantu batwegezezzaamu tugaba mu basawo nga tuli bato nze omusajja yali andepingidde by the way sooka onyumize ku mbuzi y'omusajja okurepinga munnange bantwala mu holiday okuwummula era bannayo okuwummula kyobola nze mbagamba siwummuza mukyalo eyo kati edda waliwo enjala we yajjira ennyingi abantwala eyo omukyalo bagaa tugende mukyalo oyo waliyo buwunga waliyo biki netugenda sijja nagwira kojja wange yalina kojjaawo wange ddala muganda wa nnyoko naye nga simu like kojja wange oyo tazaalibwa ne maama wange oba okategedde naye nga kojja wange kwegamba ayinza okuba nga abazadde abazaala kojja ne maama ba Luganda kati munaye kojja yali yankutte era jjajja wange yeyantaasa era okuvaako olumama wange teyanziddamu kunzikiriza kuwummula naye nga si yeyeeka nze naakegezebwamu okukwatibwa emirundi ena abooluganda 3 ye waliwo ne muganda wange ye muganda wange yankwata okunkwata yankwata atya ye muganda we yakwata ebyaddala omanyi wankwata gye yankwatamu teyayita eno yayita eno ebaddabo bbalalo nali muto siryerabireyo story muganda wange oyo yajja ku buliri bwe twali twebase mwana wa tata wange omuto twabeeranga naye tata wange oyo mukama muwe ekyomula eky'emirembe so oyo omuvubuka bambi najja naye nempulira nga nteeka nga nesusu yali mukulu nempulira nga akantu kanini nga bannange nga sibitegeera nga mpulira payini nno naye nga naawe like tokubyeko nempogana nenkuba enduulu nawogana I think I was like 6 or 5 years aba muto nali nkyali muto ddala omusayi ne gujjira ddala ntuddukawo ku poliisi ekibuye ne maama
nempa obujulizi naye ye muganda wange n'agamba talina kyamaanyi talina kye yakoze. Ne bagamba kati kale abantu ne bagamba osiba otya omwana wo kati bosaida akyaliyo mulamu. Naye eky'omukisa omulungi bwe yandeepinga ogwo ne bawaka n'abafamire ne banyigira nnyo maama wange famire ya taata. Ne banyigira nnyo maama lwaki asibisizza omwana wa munne ayagala omusibisa. Maama n'agamba kale omusayi ngo tuguggyeyo. Ne baguggyayo. Bwe wayitawo emyaka ndowooza ng'esatu n'addamu n'aleepinga omwana omulala. N'addamu n'aleepinga n'omulala era ne bamusiba. Era ndowooza nakati ali mu kkomera. Bamusibye emirundi n'emirundi naye nga bamusibira nsonga ze webutaba bubbi kureepinga. Kureepinga. Naye kati bannange n'abazadde ate linda Nalongo. Abazadde naffe bannange tubeeko ebintu ate bye tuyiga. Omwana bw'ajja n'aloopa ekintu kino nga temunnaba kukuba ndookoloko mbu simanya osibisa otya omwana wa munno gwe singa abadde wuwo nga gwe bakikoze. Nze gambe n'akaseevingibwa okureepingibwa emirundi ena. Omanyi bagamba ambulensi ewoggana ng'omulwadde alimu siwuwo. Esatu gyali gy'aba Luganda family. Then ogumu gwa serebu wammwe. Kati ate munnayise okolindeko nga tonnagenda ku serebu awo njagalawo nnyo. Omuyimbi wammwe w'eggwanga. Sometimes ndaba omuyimbi oyo ng'ayimba ne ngamba oba asobola okujjukira nti waliwo we yali aleepingira akawala akato. Because by then I was young. Nalongo nga tugenda ku muyimbi oyo nina kye njagala okugamba abantu. Abazadde ebiseera ebisinga twesigisa nnyo abaana baffe. Go and sit with uncle. You can be with uncle. No, you sit with uncle. Be with uncle. Bannange ba uncle abamu, ba brother abamu, ba uncle wano. Ne kulinnya mu kwogera nti uncle. Naye ng'ekikwatagana n'okugamba nti okumwesigisa omwana wo ow'obuwala teyeetaaga kwesembereza. Kwegamba nga bo obwongo bwabwe babukwatira mu ngalo bwe bati. So simanyi lwaki abazadde balina nnyo ekintu ekyo. Olaba bataata abamu be bateetaaga kwesigisa bawala baabwe. Genda daddy akunaaze. Genda daddy akunaaze. Omwana omuwala kye kintu ekitasaana kwesigisa daddy munaaza. Simanyi atuula ne anko. Simanyi agenda anko muwehaga anko kola bannange. Serebu ng'akola atya? Serebu nali ngenda mu kiyiga okufuka serebu oba yali naye omuyimbi oyo oba okyanzijjukira bw'obanga onzijjukira nkubuuzizzaako ssebo naye nakuwona sooka omumbuulire mukama. Omuyimbi muleke namukugamba ti off camera naye nga mulaba bambi ayimba ali successful naye bw'abanga bwatyo bw'atambula era mukama lumu ali mwanika. Nze nyinza okuba leero somwogedde naye omulala ajja mwogedde. Naye munnange olumu babikola naye olw'okuba nti nno bamanya emisango ne gizikirira awo. Kati ne naligambe nti musibe naligoba nze ebiseera ebyo nali mukazi mulungi nnyo bayirawe. Nakati oli mukazi mulungi. Kati wano siri mulungi. Olaba kati obulungi tubulabanga okuza. Mukwano nze nalimba okwo. Oba bye byakuleetera n'okwegeza ennyomu ennyo okukwata. I was beautiful ate nalina eddalu lingi. Inda ati nze nakula mmanyi buli muntu ogwe bagamba nti oli beautiful. Tolina kubeera waka. Ba beautiful nga babeerawo. Balina okuba nga beetongodde. Nga nze manyi buli mukazi ali beautiful. Yeetongola. Olina okuba nga weetongodde. Ku myaka emeka? 17 nali neetongodde. Maama. Because I was beautiful. Okimanyi 17 oba okyali mwana? Mama wange nagezaako nnyo bantu nze ku polisi ya Kibiri. Because nze nakulira ku Busaba Road nga bantwala Kibiri ku polisi nga sivaayo. Nga balowooza nja kuwangaala nga bankuumira waka. Kumbe oba beautiful bukusiiwa. Paka we nagamba afane ne mugamba ekigambo eki I'm beautiful. Nagamba what do you mean? Emganze buli musajja ndaba ngamba you're beautiful. So I think neetaaga okubeera nzekka. Afane n'agamba mama wange ono omwana mumuleke nsi bwe neemukuba n'alaba ng'emukubye ajja kudda. Ate abaana abawala etukuba. Wallahi nagenda ensi yankuba. Nakomawo nzekka. Nga beauty alazeewa. Nga nkutuse. Mukwano nga nkutuse. Manyi okutuka. Ate abaana abawala munnaye tukirina nnyo ekyo ekintu tulowooza obulungi bugenda kubeerera. Nakomawo nga mpaana bubi mama wange n'atulika mu kisenge n'akaba n'agamba iraba omwana wange. Era n'angamba kati oteeredde okkiriza nti kati ozze oli muto ne mugamba taata nzikiriza. Ne bangamba kati ki ky'oyagala. Mbanga njagala kuddayo okusoma. Ng'omaze okukunkumuka. Nga nkunkumuse nali nakamala senior 4.
naye ati njagala kuddayo okusoma ne baŋŋamba kati tuddeyo osome kati bagenda okuŋŋamba dda mu uniform ate oyambala uniform nagenda okusoma senior 5 ibone utaimini ngendo tutuukayo nga bambala bino ebipale bya kunjabbi ebyabasiraamu neŋŋamba sha ani ayambala nga yeesabika nze erimbadde nsimula obuntu kakati ng'oyagala kusomera osomere mu buntu kale nali njagala essomero lyambala bu uniform obumpi wandigenze South Africa neŋŋenda ku ssomero tata yanteeko amaanyi ne banga abantu bali mu ssomero lya busiraamu ntereeza empisa bantuusa ku ssomero ne ndaba nga sisobola kujja mu kiraasi nga bwe ntunula ku musajja omusomesa bwe nti nga nina ebifaananyi nze byemmukubamu nga ndaba ddala nga ŋŋamba I love you you're beautiful nga ndaba obugambo obulungi obuva mu ticca ng'olaba ayimiridde ng'ate abaana ab'obulenzi ku ssomero bannettanira like ebyaddala nali mukazi mulungi ng'abaana ab'oku ssomero bannettanira nnyo nga buli mulenzi ayagala nyumyeko nange so naye wasomayo saasomayo wali tamusaaji malaawo beauty neekuwuuba tamusaaji malaako nenzire wakamu ekyo kye bayita obulungi bunnuma mukyala bwakuluma nze era mukama we mba musaba simusaba mwana mulungi because manyi obulungi obuzibu bwe ate ng'era olina omuzaala nga mulungi kuba oli mukazi mulungi simusaba nnyo mwana mulungi kubanga nze singa tebwali bulungi oba oliawo singa nasoma nnyo naye bwe nava ku ssomero obulungi bwakuluma n'obuwulira nava ku ssomero nga tebangobye nga tebammanja wabula neetolosaayo nzekka nentuuka ewaka maama wange teyaliiwo nenkwatamu obugoye bwange nengenda mu bufumbo eyakuwasa wamugjawa nali nsoma naye bannange kakati ate gwe naawe obulungi bwakuyisa bubi nali nsoma naye nga wa class yali mu senior 6 kyokka ye n'asigala ng'asoma nga nze nsigale waka ne kakati bwe buzibu abaana abawala bwe mulina yasigala nga ye agenda ku ssomero nga nze nsigale waka ne mumufumbira ye n'agenda nembeerawo nno mukwano ng'ate mwagala bitya kati ekyasinga okugamba nti kambeewo omusajja oyo omuvubuka oyo kati twali kumpi ne anko we kati anko we n'aŋŋamba yampaayiriza amazima gali nti omuvubuka nali mwagala naye nga tetulina ssente nga anko oyo omusajja asoma kati nga talina kasente kuba bye wamala senior 6 yaddayo yatandika university era nga nze ndi waka nfumba mmere kale wulira munnange anko nga tetulina ssente nga ngenda ku kyalo n'enjoza engoye esaba neighbors katwalo neighbor gwe nagenda okwoleza engoye yali muvubuka nga mulungi ng'ayimiridde kati omuvubuka nze nga simwoleza nti olw'okuba mulungi nga njoza ngoye oli ku mulimu ng'ate n'omusajja emmere agisangawo ne tugirya z'okoze mu ngoye era nga takiinaako buzibu mwali temupangisa nga tetupangisa anko maama we yali yamuwa something so munnange omuvubuka n'awuliriza ebya anko we n'agamba mbu bansanze mu nnyumba y'omusajja era omusajja mwoleza engoye era mwagala ate bba wange nali nakukuta nga saamugamba nti njoza ngoye ku kyalo nga nze mugamba nina gye ngenda ne nnoonya emirimu ng'era amanyi ngenda ne mu restaurants emisana wataliiwo nga namulimba ndi nkola dde mukwano obufumbo we bampayiriza ekyo nenyiga neŋŋamba nze abadde abonabona nga njoza n'engoye ku kyalo tubeere bulungi ate kati ogambe boti ne boti neŋŋamba wanaye abantu abasomyeko babi nnyo kati nembayo nga nina nembayo nga nina obusungu ŋŋamba kyokka kyo kibadde kisoma nze sisoma ntudde ewaka kwegamba obusungu ne bunzijula nga sirina wakudda nali sirina mukwano sirina gwe mmanyi neŋŋamba kati option yakudda waffe olwo nzirayo ogwokwa nenzira ewaffe era ne bannyaniriza bulungi nze waffe banjagala omuzadde aba muzadde omwana obulungi ne bumuluma ogusooka ne bumukozesa ensubi n'apala nadda n'oyaniriza ne bumuluma ogwokubiri n'afumbirwa n'abeerayo nembeerayo nenkoma mama n'aŋŋamba kati okusse otambudde abasajja obalabye kuba we nali ngenda yaŋŋamba njagala abasajja okome wano ng'obakkuse naye nga nina omusajja wange okwa naye era yakuleetera naŋŋamba okkuse nenkoma maama nzikusse naŋŋamba kati oyagala kikonze kusoma naŋŋamba ne sikyasobola kuzza mu ssomero ate njagala kusoma omusajja nemugamba kuba njuke bigambo nakozesa nagamba omusajja oli kati alabika alina abawala bayagala ava ku university ensonga lwaki nze takyanjagala naye nga bambi yali anjagala naye kojja ye yatema omugambo kati munnange maama n'aŋŋamba kati tukoze tutya
waliwo omuganda wange n'aŋŋamba tugende tunonye ku institutes. Awo siwe nalabira YMCA. Sikwe kugenda, sikwe kukola journalism. Naye nga bo wali tobalabamu bibi bagundi balekicala. Balekicala bantawaanya nnyo. Bannange. Ayye. Balekicala? Nze gwe ky'omanya nali mukazi mulungi. Nakati oli mukazi mulungi kubanga olaba omanyi bagamba nti omuntu bw'akula omukazi bw'akula ine engeri gy'akunkumuka naye era kati era omuntu bw'akutunulira alaba bambi ekikyala kiyimiridde. Mashallah. Munnange nagenda n'ensoma awo bayira waawo kwe kweyongerayo nga ntadde abasajja n'enzija n'ensoma. Naye munnange olaba wadde nga it's a bad experience naye olina wootuuka nga tewakyali muntu kyakulimba. Nga byonna obirabye nga oli ku kiri I've seen it all. Kati kankubuulire manyi lwaki nakola statement egamba nti abasajja abakulu basiru. Nalina omuvubuka wange gwe nasoma naye ng'ategeera ankuwe ye yatwawula era bw'atwawukanya n'ŋŋamba kati sikyaddamu kwagala bavubuka. Mama n'aŋŋamba wali ozunze n'akavubuka abasajja abakulu be balina amakulu. Kwe kufuna omukulu. Ayi no n'omukulu nga wasanze yanywanya. Mukwano nze nakafuna abakulu gwe. Omusajja omukulu. Mukulu nga musanze yanywanyagala bulungi bw'ati. Nze tobannyongera. Bannange omusajja omukulu musiru. Nafuna amasimu we nayogera statement. Nga baŋŋamba lwaki navumya abasajja abakulu. Ne mbabuuza waliyo omusajja omukulu ategeera mpaayo omu. Baza omusajja omukulu era ye yakutwala okwanjula nga tebba wasengaawo. Yalina emyaka 45 nga bba wasengaawo. Naye bannange basajja. Kati eyo sitole y'ogwo omukolo ate yo wenjikutane atujja sisulawo. Omanya tutuuka mu kidaala nga sengaawo azze ayanjula omusajja nga gwagenda okwanjula yebbaawe. Kakati nze ate awo sisaasira ggwe. Nze nsaasira senga. Nga ogenda okunoonya omuko bino bye mugamba genda omunoonye watudde senga yampala na paka nakati ate ng'ekyewuunyisa omusajja nali nnali adda. Kati awo aba akuwalanira bwereere. Yampala na paka nakati. Awo aba akuwalanira na bwereere kubanga si ggwe weekwana. Omusajja yakwana bukwana. Ate era naawe tewandibadde musiru nnyo kumuleeta waka ng'okimanyidde ddala nti oli abba wasengaawo. Ate ne mwana obwasenga? Ate n'omwana obwasenga? Tolaba naye senga wange. Lwakuba nze ninamu ka feeling omusajja oyo yalayika yakimanya nti oli sengaawo. Teyamanya bambi. Yali takimanyi. Senga yabeeranga Bulaaya? Babeerangawo naye nze sitera nnyo obbuliriza basajja nga mbaagadde nti obeerawa okola. Naye nga baali bafumbo nga babeera ne senga ewaka. Era nga nange nkimanyi ngenda bba namba 2. Naye nga tumanyi nti namba emu ye senga. Naye nze mbakuba nga nze senga nga baleese omwana wange. Nze nali sinyiiga nali nkireka mwana wange n'abannamba. Munnange kankubuulireko. Ekyo ky'oyogera ononsonyiwa okugamba okyogeza buto. Obujja buluma. Ate naddala ng'oli ku muntu gw'omanyidde ddala nti oyo gundi. Kituufu obujja buluma. Naye ate nze obujja okunnuma ku muntu gwe simanyi bunnumira ku gwe mmanyi. Nze waakiriko bunnuma ku gwe simanyi mukwano. Kati nze n'okera ku makya ng'oli mujja wange. It's okay. Awo omuzino ogukimbuuza. Gwe omusajja etaana egyo ng'agikuwa ng'akugamba kuba kati nteberezaamu n'ebigambo like endeeta gy'akaleeta. Nedda nga buli lunaku aziteekawo tuba n'akafo we bakamanyi nti awo bateekawo ssente. Nze nga buli lunaku nsangawo 5. Mpola mpola. Kyokka nombo mpola mpola. Ate ng'olumu nnyumba na nnyo lwaki yalese emitwalo 5 ate kati leero teyalese na nnyama mu fridge yaweddemu. Kyokka ate n'aleka 5. Kyokka ate n'aleka 5 because oba amanyiza 5 nga n'ennyama weeri buli kimu weekiri lwaki ate oleka 5 ng'ate n'ennyama teriiwo. Bannange abasajja bwe bato temubakyawanga. Mukwano abo batama. Nabagamba wano omusajja agenda n'abuuza kiki essikuwa. Kati kankubule teri musajja mubi nga musajja alina ssente. Naye kati abakazi ekituufu mwagala ki? Twagala laavu keya na kutufa. Bannange ate kati leero kanzireko ku sayidi y'abasajja. Teri musajja. Bwe mufuna ayina keya nga mumugamba keya tebagirya keya tesasula rent. Bwe mufuna ayina laavu tebagirya laavu tegula nnyumba laavu tekola. Bwe mufuna ayina ssente abasajja abalina ssente batama. Ekituufu mwagala ki? You have to balance everything. Ne bi balance nga kasente oyinamu ne keya ngo oyinamu. Naye bwe batuwa buwi ssente. Bannange batama omusajja alina ssente amanyiira. Omusajja alina ssente tasobola kuwa abantu bo kitiibwa, tasobola kuwa kitiibwa, tasobola kwagala nga bw'alina kwagala.
omusajja alina akale ssente abasajja mugenda baleetera okubeera confused ekyo bbawo ekituufu nabo tebakimanyi nedda ssente zaabwe babeere nazo naye tebazitukuba nnyo tebakisussa nze omusajja juzi yankwana bazibawe naye tebabamanyiira waliwo omusajja oli ne bannaye saba omusajja yankwana naŋŋamba kaakati ajja ti nze nkwagadde naye njagala bino bibeere bikulu nnyo mu relationship yaffe esaagala kunkubira nnyo ssimu saagala kumpeereza whatsapp nnyingi bwe tuba twogera ku ssimu tukozese whatsapp mpozi n'ekirala bwe mba nkwetaaze njagala obeera available konzikaali ne twawukana nga tetunakwawukana yaŋŋamba nze nina ssente zange ndi mugagga nnyo era nkolera gavumenti nina bye nzikolera nange ng'omuntu nina bye nneekoledde kwegamba ninamu ku ssente siinaamu zimmala abula ninamu ssente esobola otumala nze kaali bwe nali ngenda yampa emitwalo 10 wali osuubidde mmeka talina okumpa akakadde engeri gy'alinamu ku ssente because alina ssente akolera gavumenti naye yeekoledde ebibye amateeka gampadde mangi galina okugirako ssente gagirako emitwalo 10 neŋŋamba ye neŋŋenda ewaka netambulira ku mateeka ge saakuba ssimu saawereza message ne bayitawo ennaku 3 nangaaja ati tewansiima nga tonkubirako nga tompeereza message nemugamba mukama wange amateeka go wagabaga amateeka ogeerabidde ge waŋŋamba nedda naawe onkubirako ku ssimu ati ne sigikwata manifa abagagga tuba bize ate kati bwoba oli bize lwaki oyagala nkukubire ne mugamba mukwano nze mbeera bize okuva ku makya paka kawungeezi nyuka ssaawa 1:00 nenzira ewange kitegeeza ku ssaawa 1:00 oba osubira essimu yange nga nzira ewaka kakati ye eyiye yali tesobola kukuba kuyiyo mbw alina nti ye mugagga nze alina okukuba nze omunaku ne mugamba mukwano ssente obadde ogenda era nakimubuuza mukwano ssente obadde ogenda kumpa mmeka tinadde ssente nina nyingi n'oba oyagala nkuweerezeyo 2 kati nsobola okuwa 2 mga eyo naawo navaawo oyo pyantula package emu ennene mba mmaze ogitunda kwe kuŋŋamba kale jangu onsulire tetulina kye tugenda kukola tugenda kwogeramu bwogezi nemugamba mpozi naawe akusinkana ennaku mmeka twakalabagana olunaku lumu kyemina kye mugenda kukola ng'omiitingamu ennyoko nanga tetulina kye tugenda kukola naye jangu onsulire nemugamba mukwano sijja kukusulira tukireke naye weeraga ki abakazi ki kyolina ekyo abakazi kye batalina kye weewaanisa ennyo n'alugjamu lutalo nemugamba no nja kukuvuma naŋŋamba nja kukunona nemugamba ewuwa nti wobeera mmanyiwo nga tamanyiwo yandi ku kimye gy'otundira pyantula ajja kunnona sebankube nalaba nnoona omusajja omusiru ssente zammwe ziyamba mmwe temudamu tusiribwalirako ssente ziyamba mmwe tetugenda kubeeka katubawe nga tetuli suppose kubawa olwokuba onsuubiza mbu olina ssente omuntu alina ssente tazoogerera ateekawo nteeke ate n'omuntu alina ssente omanyi biri bintu bibiri byanjawulo waliwo okuba nga olina ssente naye nga tozigaba awo ziba zinyamba kyova olaba nze nsaasira nnyo omwana omuwala agamba nze nsaba katonda mpa omusajja nga alina ssente naye azigaba ekyo si kyakisaba mukama musala zange ekyali munakisabanga edda naye kati okuva naloza ku abagagga abasiru kati awo nze webinsoberedde kubanga bulijjo abasajja bagamba kola nnyo ofune ssente ensi ekugondere kakati ate mu abakazi mugamba abasajja balina ssente basiru kakati ate bwe mugiranga mugamba twagala omusajja alina keya omusajja alina laavu bwe mumalanga mugamba n'omusajja alina laavu etaliimu ssente afaanana akalobo akapima amanda kati nga tonnaba kugamba nti osaba katondako omusajja omugagga weesabire nnyo ofune ssente bw'onoofuna ssente ogenda funa omusajja omugagga ogenda funa omusajja alina keya nga gwe olina ssente zo buli kimu kisoboka kyova ala ebisajja bitugamba buli kimu kisoboka kasita oba ne ssente kati ku saidi waffe abakazi we byatuuse si buli kimu nti mugenda kukifuna olw'okuba mulina ssente tutunulira nnyo n'endabika zammwe kati ssente tezikyambala kati nze ndowooza nabo batandika okukola package nga ffe abatunda eddagala bwe tukola nti kati gwe otunda package ya pyantula ennene omanyi nti ebaamu kino ebaamu kino na kino kati n'abasajja mwekolemu package funa ssente nga ziri 50% empisa 10%, care 10%, love 10%, nendabika 10%, neka 10%. Mutuwe package. Tuli kumwenkanonkana basajja batuwe package nga ffe tujja nga tuli packaged
nabo babere package mutuwe package yes kuba namwe mwagala package oyagala omukyala nga mweru ayina ebbina ayina mu kusente that is a package nafe katwelobozaamu nze njagala omusajja nga munene nga ayina ku lubuto twelobozaamu hanze mwagala ntwagala omusajja nga ayinamu ku lubuto nga si mweru nnyo nga ate si muddugavu nnyo musajja azikidde nnyo tanyuma musajja omumpi kale twagala omusajja kati olina okujjanga kujjako nze omusajja omumpi mukwano ne bw'omumpeerako ekyapa omusajja omumpi naye waliwo gwe nali neekase naye wali omwekase naye nga mikwano gyange tubeebaza okubeera nga nali mwekase omumpi nali mwekase naye nenzuula nga abampi tebalina magezi nabo nengamba omumpi kakati ate emboozi y'abasajja abampi tugenda gifunira olunaku naye Katonda nga yakuwadde omusajja omumpi mu 5 bulina olugezigezi baatugamba mbu baatugamba mbu Mukama n'akuvaamu n'omufuna nga mumpi mu Siraamu w'e Masaka okigwako n'omukatuli tubeebaza yonna gye twatandikidde bannange wano ku Executive Media tubeera tukutuusaako byonna by'oyagala okuwulira tukuddamu ebibuuzo byo n'omanya ne baani be beegezaamu okukwata enfunda eziwera ate nga nakati we bali bakyasobola okukwatibwa naye nga munnange tukwebaza obadde ku Real Time with Fifi teweerabira Gibbs Bridal teweerabira Mimi's Glamour Palace teweerabira Ecop teweerabira Hijab Nations obadde ne Fifi Gold na Muddu temwerabira Piantula otegedde ate temwerabira ne wali ku Tula Road ku Fifi's Beauty Hubs. Executive Media. Focus, innovate, succeed.